Jebaleka ndaba ampuliriza afollowinga naawe agenda okufollowinga. Uliriza, njagala bw'olaba akantu kano omale okasharinge. Bino byakyama nkubuulira, kino ekikolwa tugenda kukikuba in all ways, tugenda kikuba in all terms. Tekikkirizibwa, si kituufu. Kino kinyigiriza ddembe ly'Abakadama, kino kinyigiriza Bakadama. Ekintu kino si kituufu. Kampani mutusanze tutunula, mutusanze tulaba. Kadama njagala owulirize bulungi, ebintu bino bya mugaso, bigenda kukuyamba, ate bw'onoobibuusa amaaso ogenda kukaaba. Mugenda sasula ssente zemutamanyi ne zemumanyi. Mugenda sasula ssente zemutategedde nangeri kigezizeemu. Bino byenkugamba mbigambisa bumalirivu. Uliriza bulungi. Waliwo etteeka oba waliwo ebintu bino abantu ebibaluwa bino bye babasayiningisa bino. Okyaba bulungi nnyo ekibaluwa kino. Ekibaluwa kino njagala nkikunnyonnyole mu speed obeere nga at least okitegeera. Uliriza. Ekibaluwa kino nga bw'okiraba awo nkitaddewo nze nkirina wano ku simu yange. Kitunule bulungi okyetegereze. Eyo ndagaano bagikozesa muzaddewo, bagikozesa next of kin, nga bamugambye nti ebintu gy'ogenze we bigaanira mu kubibwa kye bayita penalty, bw'onookikkiriza n'okisayininga mujja zisasula. Kino nkibabuulira. Njagala nkugambye nti bw'owuliriza byensomesa nga bikkutteko sharinga. Wulira, bagambye bwe bati, njagala owulirize bulungi nnyo. Ng'oteekawo erinnya erya family member oyakkiriza oba next of kin nti I hereby agree to pay. Company ne bagiteekawo erinnya a sum of 7 million Ugandan shillings. Oya bulungi nnyo. As a fine in case my daughter withdraws. Alemererwa. In case olemereddwa okukola n'omalako, penalty eno ogenda gisasulira oba ogenda kusasula ekintu ekyo lwaki olemereddwa. Kitegeeza tteeka olina kumalako. Ekintu kino kibi, nkiddamu, togenda kubanga osobola okomplaininga. Ogenda kubanga ne bw'oba tolya tojja kunyega. Lwa nsonga ki? Lwa nsonga munnanga anti bagamba oteekwa kumalako. Oba okubibwa oba tolya oba tosasulwa bo tebafaayo kubanga bakuteekako ddennatti. Ekintu kino si kituufu. Abaana bagenda kufa, abaana bagenda kukubibwa, abaana bagenda kubanga bafa nnyo lwa nsonga tebasobola kwerwanako. Ekintu kino kibasiba. Nsaba busabi oba gavumenti oba omuntu yenna asobola okuvaayo n'ayisaawo ekintu kino. Ekintu kino tukigaana, era kampani ezikola ebikolwa bwe biti zeetaaga kuggyibwako layisinsi. Abaana bakubwa nga bw'olaba, abaana badaaga bakaaba. Mu kifo ky'okubayamba abantu bano babateekako biteekateeka bino ebyekisirusiru ebibenyigiriza obunyigiriza. Zino kampani zeetaaga kunoonyerezaako ne ziggalwa ge mazima. Uliriza. This continues from the program of house helper before completing her contract while in Saudi Arabia. Uliriza bulungi nnyo. The payment is intended for compensation for company expenditure during the girl's travel, i.e. passport, registration, GCC, clearance, training, visa, ticket, yellow fever, vaccination, transport to the airport. Ekibuzo kyembuuza, ku ssente ze mufuna mu bintu bino ogamba otya nti ogenda zisasuza omwana? Client yakola ki? Ssente ze mufuna mu client ziddawa? Bagundi mwegendereze, muve mu kutuzannyisa. Muve mu kutuzannyisa. Omwana ebintu bino byonna baana ki abatasasula passport? Abaana tembasasula passport. Passport abaana muzibasasuza. Ekikolwa kino kibi. Uliriza bulungi nnyo. Travel fee back to Uganda. Mwe musasula travel fee back to Uganda. Mwe muzisasula. Lwaki kati musasuza omwana, musayiningisa omwana? Etteeka liri nti boss kasitoba nga omwana amazeeko contract, kiri wakati wa boss okugulira omwana ticket. So si mmwe kampani ye Uganda mugikola okugulira omwana ticket nga omwana afunye obuzibu kubanga tteeka lyammwe okulabirira omwana eno gy'aba agenze. Ulya bulungi nnyo wansi wano ne bateekawo
nti I have read, understood and consented to all the above. Nti nsomye bulungi ntegedde era nzikiriza oba newaddeyo okuba nga nja kikola mukwano tulaba abaana tebagenda kaaba olwokubanga mubataddeko akazita akanene bwe kati butereza mu sisitimu zammwe abaana balekerawo okubanga bakaaba mu kifo ky'okulaba nga muyamba abaana mwagala ate kubateekako obuzito kino nze nkigaana era nkikuba ebipapula bwe biti byetaaga kampani mubirekeraawo otherwise mwetaaga kugibwako layisinsi bwe bale kulaba nakuwuliriza. Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.